Bannakibiina kya FDC nga bayita mu mukulembeze waabwe Patrick Oboy Amuriat bavumiridde gavumenti ya kuno okulemererwa okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ekifuukidde bannayuganda olunnabe naddala mu kiseera kino. Was announced on account of the COVID pandemic. We were all asked to stay home, and it was our assumption that the regime in Kampala would be doing what it takes to push back the advance of the pandemic. Onagamba nti okuviira ddala ku Mugalo gwasooka President Museveni wamu ne gavumenti ya kuno basuubiza bannayuganda ebintu eby'enjawulo omwali okusomesa abaana ku ma-TV wamu ne rediyo ez'enjawulo mu kiseera ky'omuggalo, okugabira abantu masiki kyokka nga ne masiki ezaagabibwa zaali tezituukanye na mutindo so nga ate ne rediyo zo tezaalabibwako. His government promised our children an education even when they were out of school. It was meant to convince Ugandans that their children would study in schools out of school. There will be a provision of 2 television sets per village. Each household would be given a radio set. What we see today in our country happening is that the children of the affluent, those who can afford internet studying, while the children of the poor are left languishing in their villages. Patrick agamba nti ekirwadde kino okweyongera mu ggwanga kyaviira ddala ku bakulembeze bannakyemalira be tulina mu ggwanga okulemerako ne bateekayo okulonda nga kino kye kyaviirako bannayuganda okubonaabona kwe balimu naddala mu kiseera kino. Refused to invoke Article 110 of the Constitution to declare state of emergency. And he did this out of selfishness because he has always wanted to perpetuate himself in power. Mr. Museveni decided to hold a sham election, one that was so restrictive, while not caring about the lives of Ugandans. Ate ku nsonga z'okugabira bannayuganda ensimbi, ono ategeezezza nga omuwendo gw'abantu abatunuuliddwa okuzifuna we guli omutono ennyo okusinziira ku muwendo gw'abawejjere abali mu ggwanga Uganda. We are dealing with a vulnerable community which is up to 12 million citizens. Now, Nabanja and her money are targeting 530,000 Ugandans, a drop in the ocean. Era wano wasinzidde n'avumirira n'enteekateeka ya gavumenti okuteeka omusolo ku bannayuganda naddala mu kiseera kino eky'omuggalo awatali wadde okwesikamu oba okulumirirwa omuntu wa wansi waajja agenda okujja ensimbi zino ez'okusasula omusolo nga newankubadde takola. Museveni promised the business community and workers of Uganda they would waive off some taxes for 6 months. This is not happening. Instead, we see more tax burden being piled on Ugandans. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno gavumenti ya kuno yaggyewo omusolo gwa OTT nga kati yagujja butereevu ku ddata omuntu gw'aba aguze, ekintu ekireetedde bannayuganda okweraliikirira olwa gavumenti okubasolooza obutaca naddala mu kiseera kino eky'omuggalo nga tebakyakola. Doreen Josephine Nachiwala, STV Select enjawulo.